Angel Abaana tukwaniriza ku TV ez'enjawulo. Sooka otubuulire kyakutuuseeko kuba twategedde nti wayisiddwa bubi omuli okukasukira ebintu. Sooka otubuulire byabadde bitya. Abantu besitamanyi bansanze ewaka ku geeti ne bankuba n'ebintu ne babinkanukira wabweru. Naye bino nze mbikwasizza bannamateeka kuba obulamu bwange tebuli seefu. Bakanyugidde ebintu wabweru nga bakulanga ki? Simanyi nange kye neetaaga okumanya essaawa eno. Batugambye nti abasirikale bakuguddeko omusango gwa domestic violence. Nti abaana bwe bazze ku poliisi ne bawaawa omusango. Abaana abakola ki? Ebyo sibimanyi. Sina kye mbimanyiiko. Omukulu Lwasa ayogeddemukko naye era yategedde ku nsonga eno nti wagobeddwa mu nnyumba. Simanyi kuba essimu yange baginzigyeko ne basiimula buli kimu enamba siina ssente ne bankuba ssente ne bazitwala ze nabadde nina wendi siina yadde 10. Buli kimu kye nabadde nina ne bakintwalako ne bampisa bubi nnyo. Ssente zaadde nnyingi zaadde ntono kuba nadde ngenda kutandika kukola nga nsasuddeko ekiduuka. Obudde bwabadde ssaawa nga mmeka bino byonna ebyatuuse? Byabadde ssaawa 12. Ssaawa 12 ez'okumakya? Zakawungeezi ez'olweggulu. Tegeeza tewasuze waka? Nasuze waka kubeera gye bansanze. Ekigambibwa nti bakubye, baani abakubye? Abakubye wabategeddeko? Sibamanyi, badde basajja nga 5. Badde basajja nga 5? Be babadde waka ku geeti. Waliwo ekigambibwa mbu waliwo obutakkaanya wakati wo n'abaana. Kati be tebalina bibuuza nze, balina bibuuza kitaabwe. Kitegeera kuba siina musango, sinze yeereeta ewaka. Kitegeera ebyo era tuze tubyogerako byebyo era njogera kintu kyekimu. Siyisangako bubi muntu wakaawo. Kati obuzibu nze bw'okubeera ewaka sinze nina okusootinga ekyo ekintu omusajja yalina okitereeza. Naye wano olundu bituuse nze ebyange mbikwasizza bannamateeka kuba sikyabisobola. Kuba obulamu bwange mbutambulira mu kutya essaawa zino kuba bankubye ne bampisa si bulungi, buli kimu ne bakintwalako. Gwe nkwataganayo n'abaana eby'ekyangwe nga gwe yimiridde? Ebyo bulijjo nze mbyogerako saabyogerako kuba nze ndi mu bufumbo, sina gwe nina naye nkolagana nti oba ki. Ekitegeera kuba bali abaana bakulu sijja kugamba nti atumpita omwana omunaaza ate nemukuba. Ekitegeera bali baana bakulu. Ebigambibwa nti omukyala w'ebweru y'omu ku baavuddeyo gye bateekawo embeera. Nsaagala kwogera bingi, kyenkoze ebintu mbitutte mu mateeka. Ekyo kyokka kye njagala. Buli omu afune obwenkanya. Kuba musibwa si bulungi bukyanga nafumbirwa. Lwakuba nti abantu tebasobola kumanya munaye kiri mu nju. Kati essaawa zino ku poliisi okolawo ki? Kati ate nze gwe baakubye ku poliisi oba oyagala nzija nkolewo ki? Oluddewo nnyo. Kigambibwa nti abaana be bazze era ne Maze amawulire nkomye ku ago. Neetaaga buyambi, seetaaga kumbuuza bibuuzo bingi. Akabuuzo ke mbadde njagala lasita. Amalwera nze mmaze. Ebirala banaabifuna olulala. Ate ekigambibwa nti abaana bawaabye ekigowa tetugenda kubeerako ekyo ku ky'abaana. Kale ekyo nga kiwedde ogambye bakuyisiza bubi, tubadde tusuubira kubanga ssaawa zino ogenda mu ddwaliro. Ngende mu ddwaliro nina ki? Ddwaliro banampa ddagala lya bwereere.
kati engeri kyekigenda mu maaso era oli ku poliisi lwaki? Yes, amanya nahabwe Precious okuva mu Elgon Advocates. Tutegeddeko nti client waffe Angel yakubiddwa abantu abatadategerekeka ebintu bye ne babisuula wabweru w'ennyumba kwe kujja ku poliisi kuno kugulako omusango akole report essaawa yonna abakikoze oluusi poliisi enoonyereze esobole obbakwata bavunaanibwe mu mateeka. Waliwo ekigambibwa mbu abaana be basoose okuwaaba ku poliisi nga bawabira maama waabwe kubanga yabadde abatulugunya saako n'okutta akatambi akaswaza kitaabwe nga bye bimu ku misango gye bamuwaabidde. Ensonga eyo ogerako ki? Ensonga eyo ze mbadde sinagitegeerako era client waffe tanagitugambako ku misango gy'ayina oba gye bamuwaabidde, wabula gyatutegeezezaako gye gigye gyaguddeko. Bwe banaaba nga bamuyise okujja okukola statement kwogwo omusango gwe bamuguddeko n'atuwa instructions tujja kujja nagyo tukitegeera, naye ku luno atuyise ku gigye gyagoze eki gyaguddeko, so giri sigimanyi. Ekiri we bagamba ebintu Lwasa yafulumizza ekiwandiiko oba yafulumizza gundi eragira mukyala we okuzzaayo ebintu n'okuzzaayo ewaka obutadda mu maka ne bamusuulira n'ebintu wabweru saako azzeeyo emmotoka gyali musaawa zino. Ekyo tanakitugambako nti baawe yamusudde bweru tuba motoka agisaba agizze, wabula ye kyatugambye nti obufumbo abukooye. Atugambye tugende mu maaso tuteekeyo omusango gwa divorce ogubagatulula kubanga bafumbo mu mateeka. Bwewaawo abantu oluusi tebategeera nti omuntu bw'akola introduction oba okwanjula buba bufumbo. Obufumbo bukkirizibwa mu mateeka ga Uganda nti lwakuba nti obufumbo obwo omusajja akkirizibwa okuwasa abakazi abasukka mu omu mu mateeka, naye era tekikkirizibwa okuhavinga affairs n'abakazi bali bootagatta oba bootayanjula, oba okkirizibwa okwegatta n'abo bwe wayanjula, naye bw'ogenda mu maaso ne wegatta n'abo bootayanjula buba bwenzi era ze zimu ku grounds oba kwosinziira okusaba kooti okwawuliza obufumbo bwammwe bwe mubeeramu. Kati zino ensonga zitandika ddi? Emisango gitandika ddi okuba nga gitandika wajja? Tutandikiddewo tugenda kufayiringa mu kooti tuteekeyo emisango gwa divorce ogwo, naddala tugenda tuteekamu application esaba kooti omukyala omuzza mu maka ge nga bwe balindi emisango gya divorce okugenda mu maaso. So tujasooka tuteekeyo omusango gwa divorce ogwo, naye era tuteekeyo omusango ogusaba kooti ezze client waffe